Pastor abuulira enjiri ku kkubo abbye emmundu ng'erimu n'amasasi. Ndowooza amagezi gazze, tutandikiraawo. Pastor abadde abuulira enjiri ku kkubo abbye ebbaaga, eyo bbaaga ng'erimu emmundu era bw'atyo n'akuuliita nayo. Kigambibwa mbu ono omusajja abadde nga yeefuula pastor bano ababuulira ku makubo n'ebizindaalo, n'abuulira ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'abakuba enjiri. Mukimanyi bulungi nnyo nti nawe amala okubeera ng'akuba enjiri, amaliriza agamba yatula ebigambo bino naawe ofuuke mulokole, n'era n'akugamba yatula n'oyatula, womala okwatula n'akugamba kati ofuuse mulokole, genda ofune ekyaki gy'osabira, Mukama Katonda asobodde okubeera ng'akununula. Nono naye bw'atyo abadde ng'akikola omukulu amanyikiddwa nga Paulo Ssemakula, abadde abuulira enjiri sayidi zaawo ku Acacia Mall, n'era bw'atyo n'alabiriza ensawo n'agibba. Kumbe ensawo gye yabadde abbye yabaddemu pisto ate ng'eri loaded bulungi nnyo. Mu kubeera ng'agibba yakuuliise nayo, kumbe baaga eyo gye yabadde abbye yabadde bbaaga ya mutabani wa General mu UPDF. Ndowooza amagezi gazze, tutandikiraawo. Yabbye ejjuguli, kumbe ejjuguli lyabbye mutabani wa General ye yabadde gwe yadibbyeko, kyokka ate nga mutabani wa General kati nno naakaawo nno saakategedde, tunaba kweyongerayo. Ono mutabani wa General okusinza ku information gye twafunye, naye tetumanyi oba naye ali mu magye okubeera ng'emmundu oba taata we yabadde agimutumye n'amugamba bayitawo omanyi saagala nnyo binankubya kati kitwale muni ataata we yabadde amutumye emmundu, n'asooka atuulako awo ku Acacia, we yatuddeko ku Acacia wasooka afuna ekyokulya obanga walinda taata agimukwase, kyonna kye kiri kale. Ye lwaki eyo tugendayo? Point eri nti pastor yabbye bbaaga yagibbye ku mutabani wa General, eyo bbaaga yabaddemu pisto. Mu kubeera ng'agibba n'akuuliita nayo, omuvubuka ono mu kupanikinga awo yeebuuza ani atutte ebbaaga yange, ani abbye ebbaaga yange, wali wabaddewo omusumba yekka, ate omusumba tasobola kubeera nga bbaaga. Bannange babuulirizaawo, mwana wattu ng'akubira aba CMI. Aba CMI kye baakoze ne bajja ku location, era bati ne batandika okubeera nga bamutrackinga nga bakozesa CCTV camera. We balabye CCTV camera footage ono ne balaba ng'omusumba yabadde abuulira ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo ye yasooberedde ebbaaga eyo era bw'atyo n'agibba. Mwana wattu aba CMI batandise okukola omulimu gwabwe nga beegattiddwako n'aba flying squad. Mwana wattu we batyo ne bamutrackinga omusumba ono. Bagenze okukizuula ng'omusumba ono yeebeerera wa Suzana zone eri Enankulabye nga gye yeebeerera. Era we batyo omusumba ono basobodde okubeera nga bamutrackinga paka we bamuguddeko, ate tebamusanze neeyo wa Suzana, simanya Suzana Enankulabye, ate bamusanze mu ssabo. Bannange Mukama Katonda, just imagine oli musumba obbye bbaaga gy'obbye erimu pisto, bakutrackinze ne bategeera gy'osula tebaakusanzeeyo wabula ate baakusanze mu ssabo. Omusumba ono bamusanze mu ssabo. Ono omusamize oba omusawo omuganda kye yasobodde okubeera ng'ategeezaako, ye yategeezezza banene abazze okubeera nga bakwata ono kubanga bamusanze atudde baali mu kubeera ng'amusawula. Ono n'agamba omusamize nti kiranti wange ono abadde azze. Musajja wattu omusamize yategeezezza aba security nti kiranti wange ono ekibadde kimuleese kibadde ensonga ntono nnyo, ensonga ebadde muleese mbu ku awo Yesu Kristo nga takyakola, mbu ekibadde kimuleese abuzibwe kubanga kitegeddeko mbu bali mu kubeera nga bamunoonya. Omuntu gwe banoonya naye tosobola kubeera nga tokitegeera mbu nabulidde waliwo abambuuza, omuntu akubira esimu n'agamba waliwo yabadde ali wano n'akunoonya, kwegamba onotandika okwekengera. So mu kwekengera n'addukira mu ssabo, musawo ekyabadde kimututteyo mbu asobole okubeera ng'omusamize ono amuwa eddagala n'okubeera nga amulagula amuggyeko abo abamulondoola basobole okubeera amakulu mu kyo ng'ayagala kubulawo. Yenna alina amulondoola abulwe ekkubo erimutuukako, yenna alina amulondoola agwe eddalu, yenna alina amulondoola oba ayagala okubeera ng'amukwata. Yannange sente y'omuntu etokomokera mu nsonga z'essabo. So omusamize yagambidde aba security mbu ekibadde kimuleese munnange, yaŋŋambye mbu alina ebizibuzibu
neera waliwo abamunoonya naye abamunoonya abo abadde azze mulagule basobole okubeera nga abamunoonya abo tebasobola kubeera nga bamufuna abamunoonya bamuyitenga nako nga balinga nga kwegamba abeere ng'omuzimu nga bamunoonya tebasobola kubeera nga bamulaba kono naye nze sikiriimu temuntwala nze sikiriimu kobo gwe kale tokiriimu tetugenda kubeera nga tukutwala kale era bwatyo ye ne bamuleka then omusajja ono ne bamutwala bagenza omukunyakunya ekyasinza okubeera ate nga kiteekawo ensasagge oba obuzibu obw'amaanyi kwe kubeera nga bwe bamukunyiza ne bamugamba owaaye leeta emmundu gyowabbye ye emmundu wabbye yaki emmundu eriwa kati wane ne wafunye complications agamba mbu emmundu oba ensawo eyo lwagikutte ye yabadde amanyimbu mulimu ssimu na laptop yakikkiriza mbu ye mubbi neera ng'ekigendererwa ky'okubba ebbaaga eyo yabadde alowooza mulimu laputopu n'essimu nga ye byagendereddwamu okubba we yabituuseeko nga mulimu pisito ng'erimu n'amasasi yagamba yagiwadde owa boodabooda ne bamubuuza owa boodabooda aliwa gwe wagiwadde bw'ate owa boodabooda simumanyi kati emigga egigenda okkuba ono ndowooza gigendagendako okko ne ku byenda bayinza okuggyayo ebyenda ng'embooko zigenda direct ku byenda pa oba sekyo bajjeyo omutima embooko bakube ku mutima ono tebasobola kukuba ku kabina okuba kabina weefudde pasita obbye ate oddukidde musawo ate musawo bakukutte bakubuuze mu pisito eriwa bw'ate pisito nagiwadde owa boodabooda aliwa mbu owa boodabooda simumanyi mbeera njagala ne bakuggyayo ekibumba embooko ne bazikuba ku kibumba pa kubanga gwe bazikuba mu mugongo oba ku bbina oba ku mutwe ziyinza obutanoga balina kuggyayo kibumba oba akataago actually balina okuggyayo akataago gwe embooko zo bazikuba ekkataago awo omuntu n'akakasa munira omuntu bamukubye embooko ng'embooko egenda kataago naye ekitali ekyo eryo libeera jjozi so omusajja ono ekirungi ekiriwo ali mu mikono gya security neera nga eri mu kubeera ng'ekyakola investigations okumanya pisito eno gyeri kubanga pisito eyo ogirabanga ennyango oba mulimu amasasi oba temuli omuntu yena alina kasita agikusongako owanika bwanisi mikono wo n'omugamba taata obadde oyagala ki n'atwala buli kimu kyayagadde kati simanyi nkolagana actually yakkiriza n'okukkiriza mbu abadde atera okubba naddala ng'ateegera ku zibbanka ng'oyingira bbanka yonna ng'olaba omusumba ali awo kumpi wabweru n'ebbanka ali mu kubuulira enjiri n'agibuulira okuva ssaawa 3, 4, 5, 6 kumbe tabuulira njiri musajja watu ng'ali mu kuketta gwe n'oyingira wagamba mukama waffe yeebazibwe mukama agamba oweebwe kumbe alaba ono omukyala azze kale n'enkya omukyala oyo atera okujja n'ebbaaga kale kati ye nga atandika okulukira olukwe olw'engeri ki gye basobola okubeera nga bakubbamu naye wano Cosmax Media tugenda sigala tukolera follow up tulabe wa gye bigenda okumekeera n'omusumba ono gwe bakutte ngabbye emmundu wano Cosmax Media kankusaba subscribinge onyigene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino still wano Cosmax Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo oli wadde mbo tukubirako ko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera